Sajja ne bajja ne beeyanjula awo ne bagamba ffe tuvudde mu JAT, tuvudde mu CMI, tuvudde mu ISO. Ne bagamba naye omuntu gwe twagala ye Magala Umaru. Bampise ntudde awo abasajja balina emmundu wabweru wonna wonna weebulunguluddwa ekizimbe. Bagamba omusajja oyo bwe tunoonye wano omusajja wa bulabe nnyo. Musajja akola musajja tebayogera actually mu gundi musango wabula alina abantu bamanyi abakyamu. Atuuka nga bagamba ajjayo essimu yo, nalina akasimu kange ka S10 Samsung nga nteekako nga bagamba dayolingamu ennamba eno, ennamba eyasooka nga sigirina, dayolingamu eyokubiri nga sigirina, dayolingamu eyokusatu nga sigirina. Munange bwe eyokuna nga ya munaffe munange yali registrwa naye wenakawa nga naye bangamba kati nga bagiteekamu nga bagikuwako nga bagamba oy'omu nga bamuleeta awo nga naye bamukutte tebamukutte naye twali tukola naye awo ku kizimbe nga banyirako endala yali ya kansala chairman wa caucus ya Nuupu muno mu Kawempe nga nayo njirina kati ziri ezasooka essatu naye wazitegeera bwana zidayolingamu nga sizirina ku simu yange. Ennamba eyalinga mukaaga ya muvubuka kati omuvubuka oyo muwagizi wa Nuupu nga bangamba ono tumwagala naye kati bano bonna babavaako abalala ababiri omu tebasooka muvaako chairman wa caucus nga bangamba tutwale gy'abeera. Ambagamba banaye omuntu mumanyi naye abakunze ndi mukulembeze abantu bamanyi fiki nga boze wano eno kati gwe omanyi wenkola ki wempangalira naye ate nze simanyi gy'obeera wadde simu yo njirina kati munange nga abasajja bagamba naye simanyi gy'abeera musajja. Odimeya nga bagamba banaye ffe tuli mu byabukulembeze tuli mu byabufuzi tuba n'abantu tubamanyi ng'agezaako okwegayira basajja nti basajja nga bagamba nti kati Magala titumutwala bakama baffe bamulabeko. Odimeya Kirukwago tumutwala bakama baffe bamulabeko ng'abagamba nti banaye temwali mututte mumuleke waaki nze ndi looya akolere wano statement gye mwagala akole ki akole. Basajja yagenda okulaba nga basajja bavudde mu mbeera batandise kutekinga positions nabagamba kale banaye kale nakkiriza ntwala omukisa guno okusiima muganda wange Kizaakimu ng'agamba nti omwana ono mumutwala naye njagala kumanya wa gye mumukola ki mumutwala era twagenda naye mu drone baatutwala ffenna nga tutuuka mu drone tebalina kye bakola batuuka bulungi drone natuuka bulungi kati tutuuka ku CMI nga bampisaawo we batuukira ndowooza nga ne Kizaakimu atuula ku waiting eri eringa reception. Omusajja ngamba you are under arrest. Remove your shoes, remove your tie. Bintu nga ndaba bitandise okukola ki okuwanvuwa nga kale ngambire oli gwenzize naye nti mukoze ki munkutte. Kati batuuka mu nju eri basangayo omukyala ne basangayo maama wange ne basangayo abaana ne basangayo basista bange baali bazze kucekinga ku mukyala wange nga bategedde ekyaguddewo. Kati munnange nga bakola ki nga baaza ennyumba nga babafuutula mu nnyumba babuna emibawo nze jjukira bantadde eno ndi mu drone wabweru oluvannyuma lwa dakika nga 3 nga bannona beefuula abaaza si kulwisa eyo
nga bagamba nga beefuula abasanze mu kisenge ky'abaana bange nga bateekayo mu keesi yaabwe nga bateekamu eccupa 2 ezaki eccupa 2 emu yali ya Pepsi endala nga ya Mirinda nga bataddemu obusumaali nga bataddemu n'engeri y'amafuta munda omusodo mu ccupa ezo nga batadde kati nga eccupa bazirapinzeeko essaati emyufu eraga nti oli waki oli wa Nuupu kati munnange nga beefuula beekanze nga kati abantu abaaliwo bonna nga bagamba mwe mubireese mwe mubitaddeyo kati later on baneighbor abaali wano bo baalaba kati tuliraanye ekikomere ekiri kamera n'oli yalina ekikomere ekya kamera era yalaba bajja n'ebintu muki ye yajja n'ebintu baziyita poach ebisawo bye babeera nabyo ebyo ku gundi ku byambalo baalaba abantu ne bagamba nedda basajja twabalabye ebintu bazze nabyo bankasaawo okusayininga nsayininze ab'omunju bakulabye nti bakutegedde nti oli mu drone olubantutte oluvannyuma lw'eddaka 3 bannona ne bakuleeta era basaakinga wendi nga omusango gwatusomerwa batusooka tuvunaanira mu Firearms Act nga bagamba nti mwasangiddwa n'ebyokulwanyisa you are manufacturing guns, bullets and explosives. Abaana b'ekawempe katusindikibwa kumeera eruzira ezo ennaku z'omwezi 19 sisobola zeerabira ogwokutaano 2023 sindikiddwa eruzira bagamba nti kati mubakomyewo nga 6 komawo nga 6 tufuna okweyimirirwa state omwabi wa government yajja nanongosereza mu Mpaaba agamba nti kati bano bavunaana mu butongole omusango gwa butujju natunula bwendi Fake Media omulungi ali ku Fake Media ogamba tena joli conservative kimu kitambula bulungi Shafik Luwanganze aliwo programu ya Feno Uganda eraga watukuletera nno omukulembeze ona kunnyonnyola kiddala ekiri mu ggwanga lya tulino Uganda nine Tamale Henry kulwa Hassan Musa atali olwaleero twogere ku biki ebigenda maaso tuli kalulu ka Kawempe North Constituency olunaku lwaleero tuzze omu kubali mu kuvuganya okufuna kaadi y'ekibiina ki National Unity Platform era bingi ebyatuukawo twamulaba ku kitebe ng'akomyewo ng'ayimbuddwa okuva mu kkomera gye yamala emyaka 2 tuli ne Honorable Magala Umar tugenda kunyumya bingi naye tumanye nakyo ekyamukwasa nakyo ekimuleese kubanga aweereza munnakawempe Honorable nesibya kuba naawe neyanza nange omukisa guno ogumpeereddwa Fake Media n'okuba nga nkyaziddwako wana ate okulaga Munnayuganda ebigenda maaso mpozi n'okunnyonnyola biki Munnayuganda anyigirizibwa byayitamu nebyenayitamu neyanziza neyanzeke tugenda kwogera ku nsonga nnyingi nnyo naye mbadde njagala Munnayuganda akulaba tuleme kulandaga nnyo tutandike ku mbeera wegatta ku National Unity Platform nga etandise oba watandikira Kyaddondo? National Unity Platform twatandikanga People Power Movement omugendo era nali omu kubaali mu kukuuma akalulu ak'Ekyaddondo omukulembeze waffe ayingira mu Parliament ya Uganda. So otandikira Kyaddondo? Ntandikira Kyaddondo okukkiririza mu Honorable Kyagulanyi from inception oba okuvira ddala mu ntandikwa the Honorable Kyagulanyi namukkiririzaamu era nali omu kubaweebwa obuvunaanyizibwa obw'okukuuma akalulu kubanga ffe nga ab'e Kawempe
twaweebwa omuluka ogwaffe ne bagamba nti ogwo omuluka gwe wampeewo gwa abantu b'e Kawempe kubanga abasajja bano ab'NRM bakoleramu nnyo vulugu so ne batuwa assignment eyo ne babeesiga nti kati Kawempe wano yijja Kawempe ebintu bino mubimanyi n'ekibuli so I was one of the people be baawa assignment eyo okutuuka gavumenti okusalawo okukwata okusiba emyaka 2 biki bye wali okoze bye tusobola okugamba nti gavumenti yatunuulira kino naga nti ono omusajja yayokya kkubo yayiwa mafuta mu luguudo kiki gavumenti kyatuukirako okusooka okukwata n'ekusiba emyaka 2 nsuubira nti buweereza bwa ekisooka Munnayuganda ndaba nze Magala Umaru ndi musajja muweereza era abadde omukulu w'essomero mu kitundu kyange mbadde musomesa ebbanga lyange lyonna mu Kawempe North Constituency mwenkoledde pozi n'ebitundu bya Uganda ebirala mwembadde nkola omulimu ogw'obusomesa ndi professional teacher asomesa amasomo nsomesa essomo ery'ebyafaayo history ne Kalojansi geography so ku mitendera gyonna ku O level ne ku A level maze ebbanga lya myaka egisukka mu 15 mu busomesa nga nsomesa kati omukisa bwe gujja mu 2020 bwe twafuna we wajjawo lockdown nenfuna obudde bwali bungi nga temusomesa nga tetusomesa tuli awo nga ate ebigenda maaso mu ggwanga tubiraba tunyigirizibwa mumanye embeera yaliwo mu COVID n'embeera inspired neŋŋamba no nina okukolera ddala omulimu wadde nga nali nvudde emabega nga ngoberera nnyo ebyobukulembeze mu ggwanga naye nga sifunanga nnyo interest kubiyingiramu butereevu mu 2020 ne neegatta mu butongole ku people power movement nga ndi mu administration munda era nga ntuula ku secretariat Kamocha omuntu senga akubuuza Kawempe abadde mu Democratic Party tujjukira Mzee Serunjoji ne tugane tunuli ebisanja ebine ebya Latif Sebaggala waliko mu opposition ebyebiseera oba era waitu naba kwagala kwegatta mu byabufuzi sijja balimba mbadde mu nga sympathizer si member I've never been a member of any political party save NUP. So tandikidde ku NUP. Ntandikidde ku NUP kati bali nga tubeera awo nga njagala ntima gwagala ndaba be bali ku nsonga ez'abantu naye nga sibeerangako member nga sibeerangako na kadi ya kibiina kyonna. Nyenga of course engeri gye bali ku ludda oluwabula abantu oba olunyigirizibwa nga oluvuganya gavumenti nga associating nabo 2020 oze negatta ku National Unity Platform olika mu butongole people power movement tuli Kamocha tukola emirimu ejo ku registering aba members era nali ku desk soka nakolako mu mobilization office nga ni mobilization office nga ndi saving abantu abajja okwegatta ku kibiina yali mobilization office ebiseera byali mu Uganda waffe Sulaiman Serwada Kidandala oluvanyuma nembera ku desk registering aba members ngera nze nvuna abajja ku kitebe because registration of members yali centrally ngeri eri ku kikola ki eri ku Kamocha ku secretariat kati awo nembera actively involved wadengera nali actively involved segwanyizayo kifo wasigala oli ku kikyo nasigala nze empeereza njagala kimu ndabye munyenye tujita shining star ndifaringa ku His Excellency Kyagulanyi Sentamu
nga mulabi is a shining star of our nation, of our generation, akiikirira ebirowoozo byaffe. Nze ndi musomesa. Musomesa naffe tulina ebituluma. Era ndi muzadde. Abazadde tulina ebitukola ki? Ebituluma. Era ndi munnayuganda. Ngula ku dduuka ekintu omusomesa sente zaffe ez'ekisomesa sente ntono. Ofuna akasaala katono. Kati akasaala katono ogenda ku dduuka okakoleredde omwezi mulamba. Already waliyo n'amabanja bakubanja kati engeri sente gye ziddukamu ate nga nzibu za kufuna. Naye nga ate wali suubidde nti omusomesa ali ku mutendera gwange graduate teacher. Yali badde ne decent life. Nengamba ne tuli mu nsi kyeno. Tulimu wano ya Uganda. Omuzadde atunze ekibanja kye okuweerera omwana we fees ku university. Ni mwana amaze okusoma afunye omulimu ab'ebyenfuna aba economics bakiyita disguised employment. Disguised employment. Okola ninga olinga atakola ki? Olinga atakola. Kola mmere ya leero. Bakita kwekwasa. Si mmere ya leero. Kwekwasa, kya kwekwasa nti mbutuufu nkola. Ninga tokola. Kubanga sente ezo zoba ofunye teziwerera abaana fees. Sente ezo zoba ofunye tezisasula rent wa nyumba. Sente z'ofunye muzadde we yatunda ekibanja kye okuweerera. Akutunulidde naye. Honorable, today Ekamocha. Okoze otandise okulijasalinga abantu tutuuse mu kalulu ka 221. Mpeewe ddimu. Ddimu ki? Tugenda mu kalulu bwe batunulamu bakama baffe ne bagamba nti amagala engeri gy'ova Kawempe. Magala ekitundu kino ekya Kawempe twagala okukikwasa kyonna. Kawempe no oba wonna. Initially bampa wonna. Okay. Nimbagambe ddimu nga ligenda kunnyinza ddene. Mpeebwa okubeera nga nze registrar omuwandiisi w'ekibiina bamaze okunzuulamu nti omusajja musajja alina obuyigirize. So omulimu gw'okubanga omuwandiisi yali aweebweddwa assignment ng'alina okukulira ttiimu y'abantu nga 5 okubeera nga identifyinga banoonya abantu abaneesimbawo abatuufu abanaakola omulimu ogenda buli kitundu buli nsonda y'ekitundu. Kawempe North namaliriza mbagambye nti nze kansigale mu Kawempe North kubanga nali mmanyi nga ninamu okukola ki ng'ogimanyi nnyo ogitegeera nga ngitegeera ndinamu obumanyirivu. Kane mbagamba nti kansigale mu Kawempe North gye mmanyi. So mu Kawempe North nembeeramu nenkola omulimu ogwo nembakana nagwo ne tuvetinga nenga bino byonna tubikola nga tetubikolera muntu yenna wabula tubikola ku lwa bulungi bwaffe ng'eggwanga. Twagala okufuna abantu abatufu abali ku nsonga. Gwe teweesimbyewo wabula osazeewo okolera ekibiina. Nsazeewo nkolera ekibiina. Era nali musanyufu nnyo olw'obuweereza era sikyejjusa. Never. Sikyejjusa. Batandika ddi bakukwata ddi? Epic Media. Nga ntandika okunga omulimu gwa kunga ogwo. Abasajja kwe basinziira nga balaba Kawempe bali bamutabangudde. Jukira basibye Honorable Segirinya, jukire eri wansi omubaka nayeyo bintu byatagalamu. Kati Kawempe bali bamanyi bamukoze eki? Bamumaze. Kati fortunately nenvaayo ne ntandika okubeera nga muwadde obukulembeze. Bruno olutalo tuli mu kulaba lujja akalulu kawedde aka 221. Lujja akalulu ka 2 tuli olwo tuli mu 223. Basajja bankwata bajja banoonya batandika okunnoonya bankwata bampambira ku KCC awo mundu zesirabangako. Bajjawa bakusanga Kampala Capital City Authority. Kati olwo kalulu bwe kaggwa
mfunye muganda wange wali muganda wange mukwano gwange bamuyita Alhaji Abdulhakim Kiza Saula Lord Councillor olukiiko lwa district ate nga minister wa Lord Mayor. Kati angamba muganda njangu wano tukwataganye tutambuze emirimu mu kibuga. Bamuwayo omuntu omungu omuyambi. Ampa opportunity nsavingeko naye. Tubeera fena mu office era we banzija. Olwo mbeerayoko mu Rubberdob style nembeera ku somero lyange nenzirukanye emirimu bwentyo mpola mpola. Oba oli munda ogenda okulaba abasirikale bazze. Bampita bakozesa omu ku bakulembeze ba councillors ne naye jjukira baali bamutadde ennyala. Bamugamba kubira magala nankubira esimu nanga oli wasokojje nengenda ne tutuula kati bwe bajja okunkwata I think awo ku kesisi etoyingirawo nga kungozo mazze kukata muntu procedure ndoza bayite ewa ID kati ne bansa moninga mu Lord Mayor's office. Sajja ne bajja ne beyanjula awo ne bagamba fe tuvudde mu JAT tuvudde mu CMI tuvudde mu ISO ne bagana yetu omuntu gwe twagala ye Magala Umaru. Bampise ntudde awo abasajja balina emmundu wabweru wonna weebulunguluddwa ekizimbe. Bagamba omusajja oyo bwe tunoonye wano omusajja wa bulabe nnyo. Musajja akola musajja tebayogera actually gundi musango wabula ayina abantu bamanyi abakyamu. Atuka nga bangamba ajja esimu yo nayina akasimu kange ka S10 Samsung nga batentekako ngoma ngamba dialing amwe enamba ene enamba yasoka nga sigirina dialing amwe eyokubiri nga sigirina dialing amwe eyokusatu nga sigirina. Munange bwe eyokuna nga ya munaffe munange register yali register naye we nakawa nga naye bangamba kati nga bagitekamu nga bagikuwako nga bagamba oyomu nga bamuleeta awo nga naye bamukute tebamukute naye twali tukola naye awo kizimbe nga banyirako endala yali ya kansala chairman wa caucus ya Nuupu muno mu Kawempe nga nayo njirina kati ziri ezasooka essatu naye wazitegeera bana zidayolinga nga sizirina ku simu yange. Enamba eyowalinga omukaaga ya muvubuka kati omuvubuka oyo muwagizi wa Nuupu nga bangamba ono tumwagala naye kati bano bona babavaako abalala ababiri omu tebasooka muvaako chairman wako kasi nga bangamba tutwale gy'abeera. Gamba banayo omuntu mumanyi naye abakunze ndi mukulembeze abantu bamanyi fiki nga boze waneeno kati gwe omanyi wenkola ki wempangalira naye ate nze simanyi gy'obeera wadde simu yo njirina kati munange nga basajja bangamba ne simanyi gy'abeera musajja. Lord Mayor nga bagamba banaye ffe tuli mu byabukulembeze tuli mu byabufuzi tubana abantu tubamanyi ng'agezaako kwegayira basajja nti basajja nga bagamba nti kati Magala titumutwala bakama baffe bamulabeko. Lord Mayor Kirukwago tumutwala bakama baffe bamulabeko nga bagamba nti banaye temwali mututte mumuleke wakinze ndi lawyer akolere wano statement gye mwagala akole basajja yagenda okulanga basajja bavudde mu mbeera batandise ku taking positions nabagamba kale banaye kale nakkiriza ntwala omukisa guno okusiima muganda wange Kizakimu ng'agamba nti omwana ono mumutwala naye njagala kumanya wa gye mumukola ki mumutwala era twagenda naye mu drone baatutwala ffenna katutuuka mu drone tebalina kye bakola watuuka bulungi twatuuka drone natuuka bulungi
kati tutuuka ku CMI nga bampisaawo we batuukira ndowooza nga nekizaaki mwatula ku waiting eri eringa reception. Omusajja ngamba you are under arrest. Awo Remove your shoes, remove your tie. Bintu nga ndaba bitandise okukola ki? Okuwanvuwa. Nga kale ngambire oli gwenzize naye nti munkoze ki? Munkutte. Nga banzigalira mu karuumu kali awo katoyi naye nga kanyogoga. Mwayi nga mbeera muumwo. Nga ne sinamanya kikikoze ki? Kigenda maaso kinkwasiza. Munange mba ndi awo nga baleta olukalala nga luwanvu nga kulika amanya g'abantu ab'enjawulo amanya galinga gasuka mu 10. Bebaagala. Nyenga nze simu yange eri wali wakati. Kati nga bali amanya ago kuliko enamba y'essimu n'erinnya ly'omuntu. Kuliko enamba y'essimu n'erinnya ly'omuntu. Nga kuliko bali abantu benagambye abasoose kuliko bali tebabatwala. Omu yaliwo naye tebalina gye bamutwala. Kati nga bambuuza onaani nga mbagamba oyo kansala, bambuuza ani ono supporter waffe wa Nuupu, mwana akola ku secretariat, bambuuza onaani ne bagamba ono road kansala, bambuuza abakulembeze nga buli muntu gwe bambuuza nga mutuufu mumanyi nga ng'owaki ng'owekibiina. Kati omusajja n'angamba kati nno ssebo ogenda tutwala buli omu gy'akola ki? Nalina obuvumu nga omusajja ne mugamba yali ambuuza era taddeko katopi. Emubuuza naye okuwagira Nuupu musango. Ngamba bano bonna abantu bondaga abawagizi ba Nuupu. Nga amagalo jabiyita ebyokusaaga nno ssebo. Saddamu kwogera kigambo kyonna. Kubanga nali maze okuwulira odile ezibeerawo abantu babakuba, babatulugunya, babakola ki. Nintyamu. Bwe yamala okuleera list nanzizaayo. Nali ndi awo ekawungezi. Nga baleese akawunga. Emmere. Ebijanja baleese emmere. Nga bampa mmere nga njirya. Yenuma. Kawunga mpomumu. Emmere kawunga n'ebijanjaalo. Tigwenga enjala yali ennuma kuba nali maze nali ebiseera ebyo ndi busy nnyo nga sirya na bulungi mmere actually. Olw'ensonga twali tukola waliwo reports ze twali tukolako ku KCC yawo. Kati emala okulya emmere kanenga abasajja bano abasajja bazibu nnyo esirya emmere eno bajja kunkola ki? Bajja kuncunya. Kati emmere nga njirya. Kati wayitawo loza sawa zaba ziweranga 2 ez'ekiro. Nga nzigyeko nali muka sleeveless nga nzigyeko esaati yange. Nga nsigadde muka sleeveless. Nga omusajja ajja. Ngamba magala esaati yani tiyange tiekale yambala. Ngoteekako. Nga nteekako. Nga nfulumya. Kakati twanfulumya nga tukola ki? Banteeka mu ki? Mu drone. Drone namusangamu n'abasajja abalala baali bakutte nga tutambula. Nga drone etambula yeetooloola. Batutaddeko olwo gago. Temulaba? Olaba ki? Bakutaddeko gago ogimanyi? Gago keeko. Kaki? Bagenda batakandooya. Ekikofiira ekyo kihuudu bakikutadde ku gundi. Kiringa ki mask naye bakikutadde ku ki? Mu face. Bo baziyita gago. Ngenda okwejjuukiriza nga batuusizza kati awo we natuuka nga bantuusizza Kireka ku Former Wembley bagita Former Wembley. Waliwo safe house awo waggulu awo.
anga bantaddawo nabuuza kati wano tuli ludda wambuuza benasanga nasengayo abantu bangi bonna ba Nuupu wa Nuupu nasangayo omuvubuka omu alogeno babuuza nga bagaa tuli Kireka nga bambuuza nga wano okufooma Wembule Kireka ati awo nga sinayingira waliwo emmotoka eyajja yali ereesera naye yali erina abayereese awo abo be bakutte kati mwavamu akasajja ne kansambasamba era nayisibwa bubi nnyo kansambasamba wano mu lubuto kati bana baali bandeese ne bamugamba nedda tokola ki omusajja muleke oyo tomukola ki tomukuba naye nga kamaze okunkola ki okukuba fact nakosebwa nnyo nagenda bagenda okuntuusa eruzira nga system ekyankalanye eyokukola ki eyokufuka ng'ekyankalanye ng'omusulo gumpita mu buyisi banga newakyatwala ebbanga lya myezi nga 6 okumusulo okutereera okunomalizinga kati bw'amaliriza okukusamba akuvuddeko banyingiza mu kigundi ekyo sangayo abalala abasiba abaliyo ng'oli omubuuza omaze wano bbanga kinagamba nze mazeewo 3 olinakuma omazeewo emeka emyezi nti mazeewo 4 nti ate gwakola ki nze ati ndi musiraamu banvunaana by'abasiraamu ate gwe nze ndi wa Nuupu nze banvunaana bubbi nze banvunaana bwebiti ati buli omu ogenda weyogerako nabo nali ndi awo ne bampaaka twalimu bangi nnyo mu kiwu ne bampaaka leesu kalinga kaleesu ani akakuwa basirikale basibe bannanga baalimu ebaka teri kwebika ebaka kagongo ate webase kagongo nali ndi awo nga bawulira ekimotoka ne bagamba wanani wasemwayi bo bali emmotoka bazuulira buuliza nvuuma ne bamanya wanani wasemwayi ne mbagamba nze navudde ku semwayi ne bagamba kati bakunonye bavuulira nvuuma era nagenda okula magala banvuga banza ku semwayi jjukira gye nakusookedde banjeyo kiro bantu zeno sanganya ate bannonye banzizaayo kati akakodyo ke bayina nti eri illegal detention facility eno bagifuula lego kubanga wano wansi waliwo akapoliisi naye ate nga balimba eri safe house oba ontegeera safe house kakati nga abasajja bantwala banzayo kusemwayi nga banzayo mu kalimwe bankoze eki ne bakujje nali ndi awo saawa nga ziweranga mu 7 nga bagamba magala jukira kati nali nafunye dda kati nali natandise dda okutya naye nga conviction mutima gwange kyenninamu sirina musango gwennina sirina musango gwe nali nkoze sirina musango gwe nali nzizizza nga mbanzije mu office obulamu bwange bwona mbuwangalidde ndi mpangalya ndi mu buweereza ndi musomesa ngambe ndi musomesa ndi head teacher kama toyina musango sirina criminal record yonna katuli kusemwayi banzija kusemwayi bandeeta yakuleetawa bandeeta bangamba kati otutwala wuwo otwala mu bifo biri ebyabali betwagambye kati bwe tutuka ne banga tulagirire tukakaleerwe ne banga kati tulagirire kuba eridde ewuwo ne mbaleeta butereevu olwo banzigyeko ki mbagamba nti kati bakinjira ku kaleerwe paka waka balagiridde paka awo bapaakinga awo emanju basirikale nga kikuba ekyo tuli mu drone kati bwe bapaakinga ne bangamba osulawo exactly nga nendaba neighbor wange ne mbaga mubuuzo oyo abalagirire exactly wensula kati batuukira wange bandeka mu drone ne neighbor yabalabanga balina n'abategera nti basirikale yali bayine emundu nga bali muleeya kwaliko omusirikale omu ayambadde ekyambalo kya UPDF naye abasigadde bonna nga bakutte emundu
Benefit Media. Kati batuka mu nju eri basangayo omukyala ne basangayo maama wange ne basangayo abaana ne basangayo basista bange bali bazze ku checkinga ku mukyala wange nga bategedde ekyaguddewo kati munnange nga bakola ki nga baaza ennyumba nga babafuutula mu nnyumba babuna emibawo nze jjukira bantadde eno drone ndi mu drone wabweru oluvannyuma lwa kikanga 3 nga bannona beefuula abaaza si kulwisa eyo nga bagamba nga beefuula abasanze mu kisenge ky'abaana bange nga bateekayo mu keesi yaabwe nga bateekamu eccupa 2 ezaki eccupa 2 emu yali ya Pepsi endala nga ya Mirinda nga bataddemu obusumaali nga bataddemu n'engeri y'amafuta munda omusodo mu ccupa ezo nga batadde kati nga eccupa bazirapinzeeko essaati emyufu eraga nti oli waki oli wa Nuupu kati munnange nga beefuula beekanze nga kati abantu abaaliwo bonna nga bagamba mwe mubireese mwe mubitaddeyo kati later on ba neighbor abaali wano bo baalaba kati tuliraanye ekikomere ekiri kamera n'oli yalina ekikomere ekya kamera era yalaba bajja n'ebintu muki ye yajja n'ebintu baziyita poach ebisawo bye babeera nabyo ebyo ku gundi ku byambalo baalaba abantu ne bagamba nedda basajja twabalabye ebintu bazze nabyo bankasaawo okusayininga nsayininze ab'omu nju bakulabye nti bakutegedde nti oli mu drone olubantutte oluvannyuma lw'eddaka 3 bannona ne bakuleeta era basaakinga wendi nga bamaze okuteekayo ebyabwe ne baleka bakuleeta Benefit Media. Kati badde nkugamba nti banzizizayo kusemwayo olwo awo nno ne ngamba nti kati bino ebintu ate nga birala bulala still nesigala nga nina conviction nga ndi mugumu nti mu butuufu sirina musango banziziza kusemwayi bangaye magala mwali badde kale mubeera mu politics wamwe ne mutayingirira bino biki ne mugamba ebiki nze nno simanya abantu be kati ndaba omusajja kati banzizayo ku ekireka era nsulayo era bakeera bannonayo that is day 2 kati nali ndi awo in fact ne bampe ekyemisana bakampa ekyemisana obutuufu appetite kuyambula luli nalidde naye kati kuna appetite embuzi kati nali ndi awo nga blue van eyo ya police ogimanyi nga mujidemu omusajja mayinja yali mayinja amekasi kyajjukira kati yali wa ku police awo ekawempe nga nnonye n'abalala bali mu bya bulaka nga bali mu bana mu van emabega nga yali maaso atudde kati ndaba akapapula oli ali kusemwa yamuwandiikira akapapula nga kaliko terrorism butuju kati nkalaba kamuwa kati bantuusa ku poliisi ekawempe awo yandeeta naye nga kuliko nga bwomanyi kuliko omusajja ayina emundu naye nga like andiko kati bawo abakazi bankozesa statement awo abakazi ne bagamba tumukozesa statement ki simanya bogera plain simanya charge and caution biki namugamba ene statement ene kati mba ndi awo nga mugambo ono musajja abakyala nga tebakikiriza kati nga bampa omwami nga yakkiriza oginkozesa mwami oyo nga muganyamba okubire ku bantu bange bategeere nti mundeese ku poliisi I think baba
yamala n'abategeeza nga kale kankubire lawyer because nina right ekubire tegeeza lawyer wange awo wakubira lawyer ki Katonda wanyambira saakubira lawyer just namugamba bugambi nti kubira nemuwe simu kati namuwe esimu ya Hakimu namugamba oyo lawyer wange mukubire omugambe nti mundeese kuki mundeese ndi wano ku police kati nyingira mu kaduukulu nsanga y'abavubuka abalala 10 nabo nga banuupu abamu banuupu nali ndabye kanakisha nali manyi kondoza nali nalabako omu nga kati nga bamba banne nti oyo gundi oyo chairman wa mobilization mu Kawempe temumanyi nga bagamba abamu nga bamanyi abo ninga nze sikola ki tobamanyi enkeera abakulembeze be Kawempe bonna bakeera ku police ne batujjawo mangu ne batuvuga paka nabweru ku kooti nga omusango gwatusomerwa batusooka tuvunaanira mu Firearms Act nga bagamba nti mwasangiddwa n'ebyokulwanyisa you are manufacturing guns, bullets and explosives. Abaana b'e Kawempe tusindikibwa kumeera Luzira ezo ennaku z'omwezi 19 sisobola zeerabira ogwokutaano 2023 sindikiddwa Luzira bagamba nti kati mubakomyewo nga 6 komawo nga 6 tufuna okweyimirirwa state omwabi wa government yajja nanongosereza mu Mpaaba agamba nti kati bano bavunaana mu butongole omusango gwa butujju natunula bwendi kubanga nali manyi nti omusango gw'obutujju nga manyi bulungi nti eba capital offense. Capital offense kalabbo bamayisa mwami Dolo yateekawo ebigobererwa mwami Dolo oyo gwolaba Alfonso era kijagenda mateeka kijagenda down mateeka nti atukoze bubi nnyo ng'eggwanga atukoze bubi nnyo ebiragiro byetteeka guidelines bazita guidelines za dole za judicial guidelines 222 nenga zafulumira ku honorable Sejirinya nga babakutte ne Alani okumma obutamalaga w'abantu beiro kati nga kitegeeza muteeka ng'olina okumala emyezi 6 mu detention nga tofunye bail site muteeka bail is a right which can be applied for obudde bwonna at whatever stage a case may be ne bwe bakusiba leero enkya osobola ogifuna bakutaddeko ogw'obutujju muli ne banno ennabweru tuli ne bannange ennabweru so tutuuka Luzira ossa tugamba nti bwe yatuyita n'ayita n'abakulembeze abalala awo banne baatwala nabekkomera n'abagamba mumuweesa ebyokulwanyisa naye ffe wano tetwagala kino atubulidde ku mateeka waga prison tumugamba sebo tujja gagondera naye tetuli bazzi ba misango egyo agamba you are criminals batusindise ku upper prison oba ogimanyi wali otuseyoko situkangayo nayenjirengera ojo ofuna akadde otuukeyo bino betulaba mu firimu omuntu oyogera naye ku ssimu eno nga naye ali eri tokkirizibwa namusemberera si bino ebiri maximum bent waliwo katimba eri bagita Uganda's only maximum security prison upper Dr. Besigye gyali kati Dr. Besigye gyali Dr. Besigye era naye ali mu isolation bagita ward 19 fenaffe twali mu isolation ward 3 nti gwe kwasaba kufuna neje misango eminene tebakuteeka na balala bakwawula bakutuusizza Luzira awo kati omutima gusse nti kakati tukulunze Luzira waliyo era naye waliyo ebyayo naye tetujja kugendayo olw'obudde
ngenda mbabuulira bakulu bekomera banange nze ndi musajja bali professional musomesa nabo batandika ndozo okulaba eneeyisa batandika okulaba nabo n'ekika ky'abantu abajja okutukyalira abantu batulambula era awo njagala okutwalira omukisa guno neebaze his excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert musajja oyo mulungi nnyo va ku bino betulimu nti tunoonya tiketi batuwe tiketi yatulambula ate era nga yatuwanga obuyambi nga tuli mukomera ne families zaffe nazirabirira ne baloya ne tufuna kati bantadde awo eruzira loya kyali yali musango go ani yali loya okusoka mwalimu Honorable Shamim Malende mwalimu Honorable Shamim Malende waliwo Jonathan Elotu waliwo Kanso Zakaria waliwo ne Elias Nalukola Luyimbazi naye okay yeah naye najja nakuolereza nampolereza okay so kati wotoka maximum prison eruzira ebyaliyo byaliyo akadde mwamalayo emyaka 2 close to 2 years releasing yammwe yali etya bail yali bail nafuna bail okay mu court nafuna bail International Crimes Division tubaddawo paka eponge ennaku z'omwezi 20 okuva May kumpi wano twamalawo omwaka mulambe nabweru ne balekerawo n'otuleta mu kooti omulamuzi n'agamba bamuyita Sara Namusobyawo ow'ennabweru awo n'atugamba nti muli babulabe nnyo mulina abantu bangi mulina crowds musika crowds nyingi temusaana kudda mu kooti so ne basalawo nti netusinga tubeere tuli eruzira temukyadde kati ku fayiro kwaliko abakyala be bakwatirako bo ndoza ne bateesa ne babata ne batuuka ku nzikiriza ne babata ne babajjako emisango mmwe tewaliwo omukisa gwajjawo nti muteesaganye ne gavumenti tetunali sobola bawa mukisa kubanga omusango twali tetwaguza naye ng'omukisa ogwo gwajjako nga we tuwulira ng'abalala be bazze bakibakola tebaatutawaanako kubanga tetwabawa mukisa ogwo omanyi okutandika okuteekawo embeera eyo otandika batandikire no mu bazadde kati ffe abazadde baffe twabagamba mutuleke zino ensonga ze tuliko zino ensonga batuvunaanira bwereere batulanga kubeera nga tetubawagira so temugenda mu media kukaaba kubanga bwe munagenda ne mukaaba bagenda kukuwa $5,000,000 tobirabangako bwe munagenda ne mukaaba bagenda bagamba nti kakati mumatize abaana bammwe ate omuzadde wo bw'ajja n'akumatiza oyinza okutenguka of course kizibu okuwalira abakyala ntubagamba nti ffe ensonga zaffe mugende mu nuupu gyezikola ki gyeziri njagala kuwummulamu ng'atuuza ensonga eno obudde butuuka ddi obw'okubata kati tuteekayo bail okusaba okweyimirirwa mu Gw'omusanvu 2024 lino yonna ebbanga twagezaako bail ey'essalira gye bayita mandatory bail nti omuntu bw'amala emyezi 6 mu kkomera nga tonnamuvunaana mu butongole oba oyina mutta buti baagaana kitongole ekiramuzi kyagaana otuta so mujja kati musaba bail endala ey'okubiri bail era njagala okwebaza Kanso Elotu Jonathan Elotu Jonathan oyo lawyer waffe wa National Unity Platform tera mu bail lebaringa waliwo n'omwana muwala bamuyita Shifra welfare officer ku Kitebe alebaringa banoonya basurities akwanaganya guno na guli mpozi Ssaabawandiisi w'ekibiina kya National Unity Platform David Lewis Rubongoya yatulambula nnyo emirundi mingi nnyo
era yatufaako era n'atugumya nnyo n'agaba ne temulina musango yajjanga okubalambula. Is a very good man. Tuli wali eri ku bail. Kati bail tusaba tuleeta ba sureties, tuleeta ba honorables, nze naleeta waka wa parliament Waleeta honorable Kabuye. Omanyi Frank Kabuye? Yes, Kasanda South. We waffe. We wamwe oliwe Kasanda? Kasanda tu nakulirayo nnyo. Kakati honorable Kabuye we Kasanda yomu kubali abeyimirirwa bange. Era yomu kuba sureties bange. Taata wange naye najja. Naye nabeerako. Waliwo ne mu Gwanda wange Isma bamita Isma Nsubugo li kansala. Naye yomu kuba neyimirira. Kati waliwo n'omuvuko omulala gwe batuta babiri ffe bailo twagisaba 9 naye bawaako babiri. Waliwo bamita Muhammadu Kalyango nange. Omusanvu gukyali. Guje guli. Bakyali eruzira. Era naffe tukyali reportinga. Bakyali eruzira. Musango guddamu okutojjera nga 3 4. Era okyalina okgenda mu kooti. Nina okgenda mu kooti. Nkyawere nemba n'omusango gwe simanyiiko mutwe n'amagulu. Gukyagenda maaso. Okay, nga tuwunzika akanyomero kano. We baakota otuukira wa? Ate natuukira wa? Natuukira mu maka gaffe ag'ebyobufuzi. We watuukira nga waliwo press conference. Ntuukira Kavule. Era president nanyaniriza yali musanyufu nnyo. N'aba ne bannanupu bonna baali basanyufu nnyo. Waliwo walaba. Yes. Kubanga baali bakimanyi bulungi nnyo nti tuvunaanwa. Omanyi bagamba nti ne saawa enfu. Ina weetuuka nga. Ina weetuuka olunaku weetuuka. Oba saawa mu budde bwetuuka. Wakiri nebala ekituufu. Nakolo nnamu. Bwe kaba kafiira mu saawa 10. Essaawa 10 zituuka ku olwo lunaku. Kati ye bail eyo gye twafuna. Fe ababiri. Bali ne baga nti ababayimidde tebasaanidde. Ne baddayo. Babazaayo. So n'okomawo ku kitebe ne bakwaniriza. Ne nkomawo. Ogenda okudda ekawempe. Nga bakulinda dda. Ngenda okudda ekawempe nga ekyanteesa mukomera kwali kulemera ku nsonga zinyigiriza abantu nakuzoogerako nakukumaakuma bakulembeze. Honorable neyanziza. Ebimu tubibuuse naddala ebyali eruzira na biki naye olw'ofuna lw'obudde njaga tuwummulemu tukomewo n'ekiriwo kati. Mu ddakiika ntono aye tukiwunzike tusobole okuba nga ate tukuleka okola emirimu egy'okuwenja akalulu. Katuwummulemu.